Eddakiika zimaze okubeera 13 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi oli ku 89.2 emmanduso ddoboozi lya musajja wa Kabaka Made in Sereko Silwanze nkubuzaako nate olwaleero weebale kuba yonna gy'oli ng'owuliriza byonna ebigenda mu maaso nkwebaza nnyo kwebaliza ddala tujja kuba ne bannaffe ab'ebyenjigiriza naye tujja kuba nabo ate sabbiiti ejja ku balaza naye nkwebaza okuba nti olina okutambula n'okumanya bingi ebiri mu ggwanga ekibiina ekisinde ekyakawandiisibwa ekiyitibwa DA Democratic Alliance Mpuuga agambye nti ye mwetegefu okwogera ne Yoweri Kaguta Museveni awadde ensonga zo gye ziwa mulegesa w'essatu ku CBS oyongera okumanya biki ebigenda mu maaso kwebaza yonna gy'oli ssaawa yaffe n'esooka tugenda kutaasa bulamu era nga tugenda tunuulira obulwadde obuyitibwa malaria ono gavumenti eri mu maanyi mangi okulaba nga teekawo enkola abantu baayo beekulembera tetufa malaria baateeka ekitibwa malaria indicator survey 2024-2025 era nga bakola kino kyekitundu ky'ebyobulamu ekiyitibwa Ministry of Health era nga yeri mu nkola eno okulaba nti ekwataganya malaria indicator survey kyebayita MIS ng'eri wamu okulaba nti survey kitegeeza kunoonyereza kiki ekivaako obulwadde buno malaria kyeki malaria gyatya bikwatagana bitya n'obulamu bwaffe mu lunaku olwaleero essaawa eno nina dokita yajja kubatula ebintu ebiri ebikwatagana n'ebyobusawo Dr. Muzamiru Kizza mumanyi ava naffe Rubaga division gy'ava ate era kibeeramu abantu kirimu era okunoonyereza bannaffe ababubosi bwe bali Uganda Bureau of Statistics bano bye baabala abantu bo bazze wano batubuulire baabala malaria nenja kusooka ne dokita nsabuuze kwatuliza tweyanze nnyo bwana media tukyazaako wano erinnya Kizza Muzamiru nkola ne ofiisi y'akalondoozi ebyobulamu mu Rubaga division Dr. Dennis Buluma ndi musanyufu okubeerako wano okwogera ku nsonga ezikwatagana ne malaria indicator survey sebo Dr. Mulde Kizza Muzamiru ate n'omukyala ye mujja eri mu Yobos kyegambye ne babala abantu Uganda Bureau of Statistics amannya ge ye Nawova Betty Nawova buza kwatuliza nnyo nsanyusa okubawuliriza abawuliriza ba CBS 89.2 amanya agange baadde bagababuulidde nze Nawova Betty era nga nvudde mu kitongole ekya Uganda Bureau of Statistics ekyo ekyabala abantu naye ate nga sigwe mulimu gwokka gwe tukola n'emirimu emirala okunoonyereza nga ku malaria indicator survey n'ebirala bingi nnyo neyanza nnyo sa Nyabo Betty neyanza Nawova nze bampita Made in Sereko nsanyusa balaba nange Dr. Kizza Muzamiru nja kusooka nawe ali technical omukulu Dr. tubuulire oli bwagamba malaria indicator survey mbadde nkibuulira abatuuze kwe kunoonyeza kyeki kino Muzamiru Dok webale nnyo mukulu media ekibuuzo ekyo abatuwuliriza kisookera ddala twogera ku bulwadde obuleetebwa obutambuzi bw'ensiri malaria obulwadde obutambuzi bw'ensiri butereevu ekigambo malaria indicator survey oba MIS kirimu ebigambo 3 oba ennyukuta 3 ezifunziddwa malaria bulwadde obuleetebwa ensiri indicator biki ebiviirako oba bituyinza okulabirako survey kwe kunoonyeza bwe tugattagatta tujja gamba nti kuno kunoonyereza okwenjawulo okukolebwa mu biseera okulaba biki engeri obujjanjabi okuziyiza ebikwatagana n'omusujja gw'ensiri we bituuse kino tekijjaawo mirimu mirala na kuŋŋaanya information ekwatagana na musujja gwa nsiri ng'enkola eya bulijjo abasawo gye babeeramu mu kuweerezanga weekly reports monthly n'ebirala wabula kino kyongerezaako kiyambe mu kola plan oba mu nteekateeka ez'omuggundu maaso awulizagala lwaki mutaddewo okunoonyereza era mu kiseera kino Nawova ekyo kiteekuba nga kikyo mulimu okunoonyereza lwaki mutaddewo okunoonyereza okunoonyereza kuno kwateekebwawo okubeera nti tusobola okunoonyereza ku bantu abalumiddwa omusujja
mu myezi 6 egiyise twali mu luzungu kye bayita prevalence bungi ki obw'abantu abalumiddwa omusujja mu ggwanga lino, era nga bwe tunaaba tubifunye bijja kutuwa ekifaananyi eky'eggwanga lyonna nekifunana n'ekifaananyi ekya subregions eziri mu Uganda. Era okunoonyereza kuno kujja tuyamba okumanya ebimu ku bulabe ebiyinza okuba nga biva ku muntu okulwala omusujja guno ogw'ensiri. N'ekirala okunoonyereza kuno era kujja kuwa okubalirira okwebiraga omusujja nga bwe guyimiridde mu ggwanga muno. Ekirala kye twalyagadde okwogerako ebinaavaamu muno bijja kuyamba okuteekateeka namutayiika eri okumpi okujja mu 2026. Ebyo bye bimu ku ebyo lwaki twateekawo okunoonyereza kuno 2026. Yes, sir. Bw'okwogeramu kati mbanga 2026 sir. Gye mutunuulidde? Ye gye tutunuulidde. N'ekirala kye naaligaseeko tulina namutayiika aggwako mu 2025. Namutayiika ono twetaaga okumanya ddala ebyateekebwamu twabifunye. Tulabye ebintu bingi ebibadde bikolebwa okuziyiza omusujja guno ogw'ensiri ng'okugaba obutimba, okufuuyira. Kati twagala okumanya ddala byakolebwa nga bwe byali byateekebwa. Enteekateeka eno ejja tuyamba okunoonyereza kuno kujja tuyamba okwepimamu okulaba oba ddala namutayiika eno twagituukiriza nga bwe yali etegekeddwa. Ekitongole ky'okubala abantu Uganda Bureau of Statistics. Yes, sir. Kiyingiramu kitya muno nawo? Kakati ono bulwadde ate kubala bantu. Yes, sebo. Kati ffe ng'ekitongole ekya Uganda Bureau of Statistics ffe tulina obuvunaanyizibwa okugenda eri abantu ne tunoonyereza ne tukuŋŋaanya ebibalo ne tubiteekateeka ne tubisengeka then ne tubiddiza abo bannannyinibo ababa batusabye okubakolerako. Essaawa eno aba Ministry of Health be bateekateeka malaria indicator survey naye ate bo bakugu mu area ey'obulwadde obwo, naye ate ffe naffe tulina obukugu obwaffe obusobola okugenda eri abantu n'okutegeka ebibuuzo bye tuyinza okubuuza ate era ne tubisengeka ne tubifulumya nga nabo basobola okubikozesa. Ogwo gwe mugaso gwaffe sir. Betty, waliyo kye bayita National Malaria Control Division. Yes, sir. Sijuwulira mu kibalu kino. Kakati kizza kyo kiteekwa kwa muzamiro ekyo kikyo. Medical sibawulira mumpulira mmwe mbawulira mmwe bano baluwa kyekyabaawo. National Malaria Control Division mbadde njiwuliriza nnyo. Mwena kayogera sembule wajogerako. Webale nnyo bwana Medi. Ba partners oba ab'emikago bangi abali mu survey oba mu kunoonyereza kuno abasinga ku bo basirisiddwa olwa umbrella ennene ebatwala. Buli we twogera ku Ministry of Health tuba twogedde ku departments nnyingi nga bwe tuyinza okulaba nti mulimu National Health Lab Services, Malaria Control Division, kwegamba ebitongole bingi naye nga bena biri wansi wa umbrella ya Ministry of Health. So tewali alekeddwa bbali kubanga kino kyonna ekikolebwa saa zino kye kimu ku biyamba okuwabula okulambika enteekateeka y'emirimu mu bitongole ebyo byennyini. Mu America omwaka America eno abantu obukadde nga 75 kangende n'ekyo ni abantu 2,000 bokka yakwatibwa omusujja guno gwa malaria. So nga ate mu Africa ziri 1,241,000 abakwatibwa obulwadde buno. Kiva ku kimusawo? Webale nnyo bwana Medi. Obulwadde bulije bw'ensiri. Kyamukisa mulungi tuyogedde ku statistics oba ku bibalo twogera ku nsonga za bibalo. Bibalo UBS buno ali wano. Webale nnyo. Abantu 2,000 zokka mu America era bwogenda n'eddwaliro ejjanjaba malaria tulisangayo omusujja ogwo. Era nayo bajja wano bajja n'empeke ezibaziyiza era baba kubwerinda balina ebyesiiga so muyita repellent beti gonya oluzungu muyita mute repellent sibita repellent mosquito repellent. Kuzamiru webale nnyo. Kakati bwana Medi, embeera zaawukana, obulwadde bwawukanawo obusimba essira naye ekirooto kyaffe
oba buli mujjanjabi oba buli atunuulira abantu naye atunuulira kubeera mu mbeera nti ku bukadde obungi obuli mu America nawo tutuuke nga malaria tekikyali kizibu. Ekyo kyongera okukakasa ensonga lwaki Saveno weeri. Era nkyala Betty wabadde annyonnyola nti waliwo strategic plan oba namutaayika eggwako eya 2025 eggwako 2026 tutandika ndala ejja mu pipeline era ensonga lwaki Saveno ekolebwa. So tutunuulira nti wetwali emabega luli tuse kyenkana ki ku saidi y'obulungi okulaba nti naffe tufaananako nga America. Embeera wano ekyatukwatamu olw'abantu abangi obuyigirize ezimu ku nsonga eziyinza okubeera nti zireetera abantu okukola ki okufuna omusujja omungi. So zezimu ku nsonga lwaki Saveno weeri nti tuse tutya okubeera nti tuliko amawanga ageegombesa nga tugezaako okusindikiriza omusujja otuviira. Dokita, ani ayinza okukwatibwa malaria? Webale nnyo ssebo. Ebbanga ly'omala ng'ossa yekka gwe tuyinza okugamba nti ajja kukwatibwa malaria y'oyo atassa. Ebbanga ly'omala ng'ossa. Butereevu. Abali mu takisi muwulidde munaakulinanya malaria bamusiiga. Ensiri asiigibwa olw'ensonga nti ensiri emutambuza okuva kw'omu okudda. Ebbanga ly'omala ng'ossa. Butereevu. Oli kasitoma wa mulungi owa musujja gwa malaria. Butereevu. Malaria bamusiiga. Butereevu. Akwata omulala. Ekyenjawulo katono ku kibuuzo ky'emabega nti tuyina groups ze tusinga okweraliikirira nti we ziba zifunye omusujja ate ziyisibwa bubi oba ebivaamu bibi ogerageranya ne groups endala oba kategori endala okugeza nga abakyala b'embuto okugeza nga abaana abali wansi w'emyaka 5 era survey yaffe etunuulira nnyo abaana abali wansi w'emyaka 5 abakyala abali embuto n'abaana abali wansi w'emyaka 5 abantu abalina endwadde ez'obukonvuba abantu abakuze abasukiridde emyaka 65 okudda waggulu abantu abali mu mbeera y'endi embi newankubadde nekisobola okuteekebwa wansi w'omutwe gw'abalina endwadde ez'olukonvuba n'ensonga nti immunity ebako wansi. So abantu abo n'abamu abalina endwadde ng'ez'ensigo pressure n'ebirala nti abantu abo bafuna omusujja gw'ensiri ate bayisibwa bubi obalyawo okusinga ku bantu abatali mu kategori ze tumenye. So survey yaffe eno era etunuulira nnyo abali wansi w'emyaka 5 era bo nga bwe tujja okulaba tubajjako ko n'akasaayi. Esebo Betty, indicator obubonero bwa survey bwe buluwa? Mbadde nsaba dokita yababuddamu. Dokita naye anayongerezaako. Mbadde nsaba okwongereza ku dokita kyabadde agamba bantu ki Kirwa Nawoova abayinza okukwatibwa obulwadde buno. Agambye bali wansi w'emyaka 5. Abo bakasitoma ba malaria. Kituufu. Oli ku Manduso program when tuli ku bulwadde CBCU. Ssaabasajja Kabaka ayagala abantu be nga balamu. Nembi obulwadde tugendayo kati ekitawaanya kyekigambo ekiyitibwa malaria. Malaria ono aleetebwa ensiri ekuluma netuteekamu obulwadde ne bugenda mu misuwo ne butambulira mu musaayi. Kale bidako siri Dokita Muzamiru waali wano naye binasoma general knowledge naye nga kinjala okugamba nti ye malaria mu Africa buli abantu 109 bafa malaria. Era nkugambe nti ensi ezikutte akati mu kulwala malaria Africa ekulembedde muno mwoli tuzaako wansi eyo bayita America wansi eyo ba Haiti eyo Caribbean ali ku bizinga eno kyayi Eastern Europe nayo batawaanya nnyo n'okukira mu kyondo wansi eyo mu gayanja. Malaria ensi zino zaagala nnyo awantu awo katonotono naye batugambye abasawo wano gatekwatako nti akyala bali embuto ate mwe muli bakasitoma nnyo bamusaayi bwa bulwadde buno buyitibwa malaria. America abantu 2,000 bokka be balwala musujja guno gwa malaria. Kati abakulu bano batugambye balina kye baatandika kiyitibwa malaria indicator survey miss 2025 okulaba nti abantu ba Uganda mutambula n'okumanya kiki ekirina okukolebwa era nga mu kyo bannaffe aba Uganda Bureau of Statistics baliwo mu kitongole ky'ebyobulamu be bakulembedde embeera eno. Bali batugamba nnyo obutimba kibwakola naye obutimba
Bityo Naova n'atubuulira ni Dr. Nika Nkomeo ate twongera okumanya biki nkwagaliza okuliza olunyi programu eno ekutte saafa n'esooka nga tukutte ku byobulamu ebyabeene binemu ebiri okusanyusa abantu okubayigiriza okubatangira bagumyagumya byonna educative byonna tubikola olanga byonna tubabuulira biki ebiri mu ggwanga. Ekisookerwako okufuna akamwenyumwenya akalungi kakola nti amannyo go gatukula bulungi, amannyo go osisa bulungi, ekyo kifuna osenyisezza. Colgate White Fresh ompya ali ku mutindo gwa waggulu ane bbeeyi eyewuunyisa 2,000 zokka beppa ng'ogula Colgate. Ojja kunya bulungi mu banno kamwe nga tekaliimu kakakwatako ng'oyogera. Obeera omulamu kikulu nnyo kaliwo Colgate yali ku 2,000 genda omugule. Tabula Properties wona obupangisa balina poloti ennungi enteeketeeka obulungi, zirimu amasannyalaze, zirimu enguudo n'amazzi gonna mwegali. Tabula yamanya nti abantu esente za kunoonya si nnyangu n'agamba nsereka ntu bagambe ekibanja mpola nakyo nkikkiriza. Kwata sente z'olina zimba nga tonnayingira, beera wa mazima naawe ng'omubatize balinza omusajja omumuwe oyingire atunda mmeka. Tabula agambye nti $7,000,000 nja kuwa poloti wa Eganda, kwata $2,000,000 nkwe poloti ebukalango, kwata $15,000,000 nkwe poloti eruwunga. Tabula nagamba kwata $18,000,000 nkwe poloti enkowe, kwata $3,000,000 nkwe poloti enamusera, kwata $13,000 nkwe poloti ekikandwa, kwata $15,000 nkwe poloti wa ebombo, kwata $17,000,000 nkwe poloti ekatende, kwata $13,000,000 nkwe poloti wa yonna gy'oyagala sente zonna nziti kibanja mpola nkikkiriza. Ffe abatabula tusangibwa ku enansana ku masitoowa, osobola okwekwata poloti yo n'okuba essimu 070M 94 203 070M 054 644. Olususu lukutawaanya ekiruddamu kwetakulatakola mu bantu bannaffe abakyogera balesa sabbuuni n'ekizigo egwe abaana bali awaka omuzadde omwana mugulire ekizigo kino akyesigala bike bulungi kwetakulatakola newawa nadda mu ssomero abenga essomo teyetakulatakula prep temuyitako. Kyogero bakola ebizigo bino balina kyogero habojeri, balina kyogero cocoa butter, balina kyogero alina ni perfume byonna ndi mu bizigo, balina ne kyogero aloe vera, byonna bina bizigo ne sabbuuni, byonna bina byakyogero bagasi byakunoonya mu supermarket mwebiri ate ne mu maduuka gonna ate neyo gyemuli babitambuza mu kikubo gye bali mu kuzituuka gyemuli ne mu kikubo gwayo musuubuzi ayagala sabbuuni n'ebizigo bya kyogero. Essimu eri 0754 55 72 oba 0792 176872. Ekibiina ky'olulimi Oluganda, omuzadde weewuuza gy'onoosomeseza omwana wo mu lusomo olujja okuva ku primary paka university, ekyo toddamu era kibuuza. Ab'ekibiina ky'olulimi Oluganda bategese omwoleso gw'amasomero ofune essomero eriri ku mutindo ate erijja mu nsawo yo. Twala omwana okusinziira ku ssente z'olina n'omulimu gw'okola kukuwa ssente z'osobola okutwala omwana ku ssomero. Kati bakoze omwoleso ab'olulimi Oluganda ojje olondemu essomero, ojja kuweetoolola emidaala gyabwe weetooloole, oli mu nkola ya kisiraamu gamu ag'ekisiraamu weegali, agafa ag'ekisiraamu weegali, oli mu ekereziya weegali, oli mu angalikani weegali, oli mu advent gonna amasomero weegali. Byaddi okuva nga 10 January okutuuka nga 12 mwaka ki ogujja 2025 wa Mengo Senior School. Olusiisira luno jakuba n'ebira bingi bize kunyanjaba abantu endwadde ng'ez'amaanyi zaabwere gujangu n'omwana wo oba omuntu omukulu bajja kulaba nti amannyo nago bakujjanjaba bwerere. Bannannyini masomero muyitibwa okuteekebwateekebwa obulungi, mujje mubeerewo mulabe nga mulwanyisa ebiragala mu masomero. Gwayagala okujja mu lusiisira luno olwaba nnaffe abalimi Luganda lwe bategese ku bisimu weekwata omudaala wajjangu wano ku Bulange ku gate Bulange sigambye Masengere Bulange si Masengere. Essimu eri 0709 24 92 26. MTN sorting Christmas, sorting ne Momo Christmas eno. Funa kaloni akatonotono more cash, more pesa, extra cash
nebira byonna toyita mmere byonna bijja kutawana tojja nakyapa gwenyiga *M65*5 olonde koloni ogobera ebiddako wefunira looni y'emutya nja kuwa looni oyite mu mbeera yonna era mobile money erungamiza banka enkulu eya Uganda tukomyewo naova tusooke abantu babuulire ensonga gye nabaddeko y'ensonga ya indicators obubonero obulabibwako mu kunoonyeza kwamwe kono mutunuulidde ki kuba yabulira indicators save kwetunuulidde beti neyanza nnyo mwami Medi Nsereko obubonero buno bwe twaliise indicators si ffe tubuteekateeka wabula tuyina ate abatusingako ku obunene abakulira ebyobulamu mu nsi yonna be twaliise aba World Health Organization be baateekateeka obu indicator buno era nga ffe omulimu gwaffe gwa kunoonyereza ne tubawa bye tuba tuzudde ne balyoka batupima ku nsi endala zonna wabula tebakola bokka balinayo n'abalala be bayita aba roll back malaria era nabo bateekateeka obubonero buno ne tusobola okubwepimamu naye obusooka obumu ku obwo obubonero tujja kuba tutunuulira mu maka gammwe ye bannange bameka abalina obutimba obw'ensiri bwe bateeka ku bitanda mubukozesa ki era mutya kubanga tulabye abantu abamu nga babukozesa mukene abamu babusiba ku miti emito embuzi zireme jirya bwe kakaddibwa okasuulawa ebibuuzo ebyo bijja kuba biva gye muli nga mubiddamu ekyokubiri bajja kuba babuuza nti wali owuliddeko oba okugema malaria gye kuli ye ki ky'okimanyiiko n'ekirala gwe kennyini waalikkiriza okugema ekyokusatu kijja kubeera nti bubi ki obuyinza okuva mu kulwala malaria ebintu bingiko ebirala kambirekere dokita abyogereko nyanzanyose babalenya mukyala Betty manyi ebiwandiiko biri mu Luzungu na visa mu Luganda otherwise indicator kyandibadde biki bye tulondoola bimulondoola twetaaga indicator obubonero tugamba kiki kyetusimbyeko essira kakati dokita eno survey oba questionnaire si questionnaire taata newankubadde questionnaire esobola okuba kitundutundu ku survey naye tutunuulirako ezimu ku indicators zetugezaako okulondoola tugezaako okumanya nti omukyala bw'afuna olubuto ebiseera ebisinga aweebwa eddagala eriziyiza omusujja gw'ensiri oba kyetwandiise intermittent preventive treatment ebiseera ebisinga tukozesa fansida bino bamaama baffe babimanyi naye tuba twetaaga okumanya bungi bw'abakyala baliwa oba bwenkana ki abakozesa eddagala lino nga bali lubuto okuziyiza omusujja gw'ensiri waliwo n'abaliweebwa ne batalimira oluusi naye twetaaga okumanya oba balikwadde eddala olimira era kikyolirowoozaako ekirala kyetwetaaga okumanya oba indicate endala nti kyetuyita indoor residual spraying waliwo enkola y'okuziyiza omusujja ey'okubeera nti bajja mu maka oba mu nnyumba ne babaako ne bateekamu ne bafuuyiramu eddagala eritangira ensiri okukola ki okubeera nga ziyingira okukosa ababeera mu nnyumba eyo so twetaaga okumanya abagezezzaako okugyeyuna benkana ki era n'abayinza okwetaaga okugyeyuna oba ogikozesa benkana ki indicate endala gye twetaaga okumanya nti abaana abali wansi w'emyaka 5 twabogeddeko nti be bamu ku basinga okukosebwa ennyo omusujja okufa kuba kungi ne complications oba ebibi ebiva mu kulwala omusujja biba bingi era savene batunuulidde nnyo naye kwe tusinga okwetaaga okusimbako essira twetaaga okumanya abaana bano abali wansi w'emyaka 5 bwe babeera balwadde okusinga bakozesa ddagala ki ebiseera ebisinga okuva eri abo ababalabirira ye katono nnyo omuntu amanya atya nti omusujja gw'omukuto gwa malaria kano kutokerabira muzamiru omuntu amanya atya tetujjakerabira era mu mbeera yennyini eyo nti abasawo baffe oba abanoonyereza baffe nga bazze mu field balina obuvunaanyizibwa okubeera nti bayambako oyo gwe banaaba basobodde okwogerako naye okumuyamba okumanya oba alina obubonero obwefaananyiza oba omusujja oba nedda omusujja gwe twogerako ogw'ensiri gujja kuleetera embeera abantu abasinga gye bagenze bakugukamu mu kumanya
kali kanako kanzize muddala muntu amanya nti omusujja gunnuma butereevu nti ebiseera ebisinga wajja kubeerawo ebbugumu ly'omubiri okulinnya kyetuyita temperature rise oba fever newankubadde mu Luganda tumanyi okuyita omusujja newankubadde omusujja kyandibadde ekigambo kigazi omu ayinza okuwulira chills oba obunnyogovu newankubadde nga abalala bawulira ate ebbugumu so fever and chills bitera okubeera wo mu mbeera eyo kulumizibwa omutwe obukoowu mu musujja omusaamusaamu newankubadde bwe guyitirira oba bwe gubeera omungi omuntu asobola okutandika okutanaka okuddukana abamu oluusi baluzinga consciousness oba n'ebirala bwe bityo Nawova mwakozeseza nkola ki okukola survey? Sebo tujja kukola twakozeseza enkola eyakozesebwa mu census tujja kukozesa essimu eziseereza era ba enumerator bebanaba bazze gye muli mujja balaba n'amasimu ago eyo yenkola gye tukozesezza ajja kuba kubuuza ebibuuzo n'omuddamu n'asiriikirira n'ajjuzamu ebibuuzo n'addamu n'akubuuza ebirala. Yes kati omuntu yajja okujja nga bagenda kujja mu maka gaffe? Yes sebo aba enumerator bano batendekeddwa era nga bajja kuva ku UBOS nga balina olukalala lw'amannya nti tugenda wa mwami Medi Nsereko tugenda wa mwami Kizza Muzamiru tugenda wa Nawova Betty. Bantegeera batya? Kakati tulina chairman chairman ye contact gwe tutuukirako atali musawo naye amanyi chairman ow'okukyalo aba akumanyi yali badde akumanyi bw'oba nga nawe wamweyanjulira gye mujja okusookera gye tujja okusookera kati tutambule naye atulage wa mwami Medi Nsereko mbatere embwa kakati nedda era wembadde yensonga lwaki endeese okubasaba muleme okututeera embwa batere embwa zibalume nedda mbadde nsaba ekyo baleme kukikola tukifunamu kiye omusujja guno guluma abantu bangi feffe nnyini e Uganda tuli ku bantu 10 abasooka tuli ku nsi 10 ezisoboka okutawaanyizibwa omusujja gw'ensiri n'olwekyo ekigendererwa kyaffe kubeera nti omusujja guno gukomekerezebwa. Kino kyakutwala bbanga ki Betty? Duration okunoonyereza kuno kujja kutwala emyezi egiwera 4 naye abantu abanajja mu maka gammwe benaliise ba enumerator bakutwala emyezi 2 kwe kuva mu December ono paka January era December ono tumutwalirizaako tulaba nti kati tuli mu nnaku z'omwezi 16 aba enumerator no balina okuba abamu batuuka mu maka gammwe era abamu bayinza okubatuukako mu December ono nga ggwako oba nga January atandika wabula tujja kubeera mukko n'okuwummula mu Christmas week namba era temusuubira ba enumerator okujja mu maka gammwe. Yes sebo save kyeki katononya save kyeki mu Luganda? Save kwe kunoonyereza oba onoonyereza obaka abantu boyagala okunoonya mwagala kunoonya mayumba genkanawa households kati households save kwe kunoonyereza mwagala kunoonyereza ku bantu benkanawa kakati save no yateekeddwa nti tujja kuba tukyalira abakyala kumpi 9,000 be bakyala betujja okubeera nga tubuuza ebibuuzo ebyenjawulo era abo be bajja okubeera nti be bali embuto mulowooza then tulinayo n'abaana abali wansi w'emyaka 5 wabula ate nga bava ku myezi 6 paka wansi w'emyaka 5 kiriza obagaana. Yes sir. Uganda eri ku mwanjo nnyo obutasobola okuba ensi ennafu mu kunoonyereza okutereka kirowooze data sala kugamba biri byotegedde n'ekirimu nakikola omutya ku luno kanzije oli ku mmanzo kituufu nze nkwebaza bwebaza ziri 13 zokka ezibulayo okwera essaawa 2 biseera byakuwummulamu kifuba kita Forest Resort Lweza bo kye baakoze okulaba nti gwe akyadde okutuwalira ddala nga owaawo gw'omugenyazze bakufaako nnyo empereza yawe era benyaga nti omuntu ono azze tumukola tutya okumukuuma akaseera nga okudda nadda nga amanyi nti Forest Resort kyekifo kye kati kuli kino wammanga tumufumbire emmere ennungi eyakono yaffe neva mu nsi endala fumbire kakyaya kalungi ebisolo byaffe birungi tukimanyi tuli mu miti kitegeeza obutonde bw'ensi weebuli era tumugambe nti wano ewaffe emmere yaffe
abafumbi bakugu bafumba mmere ya buli kika kyonna gwe gyoba osaba. Omunyiri tumugambe tulina ne kyetuyita kids park, abaana bazannyira, tulina swimming pool y'omulembe, okukakanya amaloboozi olwa ebinyonyi nga bikaba ku makya, tuba ne bbaani buli lwakutaano ku forest resort Lweza. Tuweza buli muntu yenna mu kiti ekyo. Tuliwa tuli Kajjansi nga tonatuuka mu mafuta ge bayita gaazi. Tuli ku ssimu 0708 52 19 95 0778 3 Abasajja bakuzeeko mu myaka gyange mujje batukomole, era okutukomola kitegeeza nti okeneze emikisa gy'okulwala siriimu niba vyadde ku myaka 15 gwe totya jangu bakomole, si bakunoonye bikomansimbi abakomozi bajja kujja Butenga Health Center, ate Butambula bajja kujja ku ddwaliro ly'Egombe, Egomba bajja ku ddwaliro ly'e Maddu, Kalangala bajja Kalangala, Kalungu bali Bukulula ku ddwaliro, Kyotera bali Kakuuto, Lwengo bali Kyazanga, Lyantonde bali Lyantonde ku ddwaliro, Masaka City bali Kiyumba Health Center, ate Masaka District bali Kyannamukaaka, Mpigi bali Mpigi ku ddwaliro, Rakai bali Rakai, ne Semba bali gye bali, ewaffe Wakiso bali Kajjansi ku ddwaliro Wakiso, ne Wakiso General Health Center ng'ono kuyingira bwoti ku district bya bwereere kugira ngo obuze omubiri gwo bakomole nga kiwedde. Batandika ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 kuva ku bbalaza paka olwokutaano. Sabbuuni tufunya tweseeko akamwenyumwenyu ayoza bamita jama, ono ye ayoza engoye, atukuza engoye, muweevu mu ngalo, mweweevu mu ngalo, awunya akawoowo, taggwerera, bamuyita jama. Chapa Enterprise yalese sabbuuni era yomwa ayoza n'aleeta n'anaaba. Anaana bamuyita Lanzo, ali mu kawuko nakoyala gwolondako njagala vanilla nosikaka nakoyagala mwebalinya wa Chapa Enterprise bali ku Rafik Building edduuka number 3 bebali akutya Prestige Margin aba Chapa Enterprises. Riani ya Kago bangamye nkutegeeze nti batika emigugu kuva China baabo bagenze Take ebintu babireetera mu nnyonyi, emigugu bagitikira mu nnyonyi bagireeta baleeta baguliza ebintu mu katale, bakunoonyereza akatale ak'ebintu koyagala, bakutambuza okuva ku kisaawe kutuuka ku hoteeri, kuva ku hoteeri okuzaayo ku kisaawe, bakufuna invitation letter, tosobola bakuguliza ebintu, bakutegeeza nti balina omusajja amanyi Oluganda n'Oluchina bakimanyidde ddala. Tumusuubuzi beeyune aba Ryan Air Cargo bali ku Nabugabo Street, ekizimbe bakiyita BBC Building, ekisenge namba N212 maaso ga Bank of Africa. Ojja kuba bafunye simu bali ku 0762 766 885 0762 766 885 naova nkomye weewo. Yes sir. Mbadde nalega nti Uganda tuli mu konsesa kuuma bitunoonyereza etterekero tulirina bino munoonyereza munabikoma mutya? Mbadde njagala okwawukanamukko naawe mwami Medi Nsereko nti gye tuvudde wala ffe ng'ekitongole ekya Uganda Bureau of Statistics twabazisaako kko kye twaliise kalikyuleeta, era ng'ebintu bwe tubijja gye muli tutera biwandiika ku mpapula ate ne tubiyingiza mu kyuma kalimagezi. Kati eyo tuvuddeyo ennaku zino tukozesa simu ziseereza, ate era ne tubiweereza ebyuma ebiri mu UBOS, byuma by'amaanyi era bisobola okutereka ebintu bino data nga bw'omuyise era n'akolebwako mu ngeri ey'enjawulo. Abaana basomye era ebintu bino byonna bisobola okuterekebwa obulungi n'okukolebwako obulungi n'okutegekebwa obulungi ne bisobola okuvaamu ebintu ebinaasobola okuteekerateekera eggwanga ssebo. Dr. Kiza Muzamu omalirize katanyereko mba amasimu oli wagamba nti nnyonnyo na malaria kyeki omugamba otya? Obigambo bitali bingi nze okwogera nti namutta butereevu soga nti namutta ate nga bwemu ku bulwadde obusinga okutta abantu wano mu ggwanga lyaffe, ate nga ekyewuunyisa nti butta bumanyikiddwa. So yensonga lwaki save ngendo zikolebwa twetegereza okulaba tumanye tuyinza tutya okulwana okulaba nga tukendeeza embeera efaananako ng'eyo. Naova
fe ng'abantu ba bulijjo public mutuwagazaaki mwagala tukole ki? Ekisooka ku byonna mwagala tukole ki? Twalyagadde muddemu ebibuuzo. Tujja kubeera n'ebibuuzo bya mirundi ng'esatu. Ebibuuzo ebisooka mujja kuba mubuuzibwa ebikwatagana ku maka gammwe. Omwami, omukyala, abaana n'embeera gye mubeeramu. Omwo mwe tujja okujja ate tuyawulemu abaana abali wakati w'emyezi 6 n'emyezi 59 gye twaliise wansi w'emyaka 5. Abo bo bajja kuba baggyibwako akasaayi. Bajja bafumita omulundi gumu babaggyeko akasaayi bakukebere. Eke wange yesebo abaana bange bajjeko musaayi. Tuyina abakugu be tujja okutambula nabo. Abakugu weebali be bali be bawuuzizzaako aba laboratory be bagenda okukebera era be bakusanga n'omusaayi bajja kuba bakuwa eddagala. Kusanga n'omusujja Ye omusujja ogw'ensiri so omusujja guli ogwa Brussels ogw'ensiri bajja gujjanjaba wabula eddagala lya bwereere taata era lijja kubeera lya nnaku 3 wabula ekyenjawulo nti singa ate bakusangamu ng'omusujja mungi nnyo bajja kuwandiikira akabaluwa ogenda ate ku ddwaliro eririnaanye okumpi ne woobeera. Hello wasimu hello Tekola. Hello. Kaja kabaka. Wanji. Ongale kuweleza sebo. Musujja gwansiri. Nange gwe ndiko mukama wange zanga gaita ndi bukonda. Nalo. Abakozi sababu baboza. Era bamwe mutuweleza batali bakibogwe ng'ababala luli ababala batunafuya nnyo. Era ndo zamala byava mukati. Olidde musindika b'ekibogwe liba batawanya nnyo. Byamugisa kyali Albert. Boss. Yeah, okay. Hello. 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 Simu za muziki de nziganya. Betty ani atadi kanda pono. Hello. Maybe. Wanji. Hello. Hello. Nanzo nyobane simu ziganya za muziki ulide ziga tu. Nawo ani ataddemu ensimbi muvujirizi. Ataddemu ensimbi mu survey ya malaria indicator survey kyetwaliise funding ye government of Uganda yasinze okuteekamu omukono omunene wabula tuyambiddwako abalala benaliise mu lufuutifuuti nti USAID bano aba United States Agency for International Development USAID tulinayo n'abalala aba DFID gye bayita United Kingdom Department for International Development n'aba World Health Organization nabo baatutaddemu akasente abasembayo abalala abaatutaddemu babadde aba Global Fund Against HIV, TB ne Malaria. Okay, tuanze. Mzamiru musijja gwensiri guleeta sirimu bibiri byanjawulo nnyo. Byanjawulo. Musujja gw'ensiri teguleeta kawuka kaleeta sirimu. Nedda sebo. Bibiri byanjawulo. Bibiri byanjawulo. Omwaza nabaka kubadde bade bamasimu n'essimu kamwanga nga tezikola. Kandi baagezezaayo. Hello. Gezaako tulabeeyo. Hello. Bane musonyo simu kapesa azigezezako ziganya njatumalize n'obubaka bwonna bw'olinayo sebo Doctor. Webala nnyo bwana Mmedi nga tumaliriza obosi naye aggalewo nsaba tukatize ekintu kimu bibiri nti abaana abali wansi w'emyaka 5 bajja kuggyibwako akasaayi naye bakajjako mu ngeri ya kikugu. Timu zaffe zimanyi bulungi ekyokukola n'ekirala nti bamufumita mulundi gumu oyo omwana gwe mwagala okuggyako akasaayi mukamuggyako dokita nga maze kola nti alina malaria. Nedda mujjako bujja kuba tuyitaga kumanya ddala mulina oba nedda era bwe tujjako akasaayi omusawo nga amufumiseeko ajjako omusaayi gwa bika 2-3 naye omulundi gumu akayiso kamubwe kati ekika ekimu kijja tulaga nti alina oba nedda. Ekirala bajja katwala bakakase balabe kika kawuka kyakaleeta omusujja kalina n'embeera efaanaganako bwetyo naye kino kijja kukolebwa oluvannyuma lw'okukkiriziganya n'omuzadde oba keyateeka consent
kyabuwaze oba mwogeraganya n'abazadde kwogerezeganya nabo era sebo abakugu baffe awo teekawo nnyo amaanyi bwe munaatuuka mu kikomera mbuuza abaana abato baluwa kino mukebere mugenda kikola mutya ekintu ekyo nga bwe nagambye abaana b'abantu bantu balina endowooza nnyingi goli mukyala nawoova naye abantu balina ebintu bingi balowooza bingi enumerator ono bw'anaatuuka awaka amaka ago n'erinnya liri erya mwami Medi Nsereko ng'atuuse mu maka ago ajja kubuuza omuntu obuvunaanyizibwa aliwo essaawa eyo kubanga mwami Medi ayinza omuntu ono ayinza okuba aweza emyaka 18 oba okusukkawo ajja kuddamu ebibuuzo bino bw'aba maama yaliwo yajja obiddamu bw'aba omwana yaliwo ng'asobola ajja bituddiramu ebibuuzo ebyo kakati omuntu wamwe nga yasamya akamwa walamwinawo omwana abato nedda ffe tulina obukugu bwe tukozesa nga twakitegedde dda kati tutandika okwawulamu nti tulinamu ab'embuto bali 2 tulinamu abaana bali wansi w'emyaka 5 bali 3 kati abaana abo tulyoke twogerezeganye n'omuzadde nti abaana bano twagala ate okubajjako omusaayi kati ate omukugu oli ye naye ayina engeri gy'abakwatamu ate ey'enjawulo kubanga mulimu gwe ye yakimanya okukikola okusinga atikaawo mukonako pa kasayine kajja yenakera byagala okebe era gujja kuba gwa mirundi 2 ogusooka gujja kuba gusobola okubuulira nti omusujja ogulina oba togulina wabula akookubiri ko kajja kkala ng'era bwe mukalaba nga bakakoze eri mu ddwaliro akokko bajja kwongerayo banoonyereze bubuka ki oba omusujja obututawaanya era tuyinza bujjanjaba tutya yeri namutaayika gye twayogeddeko mwe mujja okuva ebinaagenda mu namutaayika oyo muzamu tula salamu yetugende tumalirize nasinatwala salamu tusaba abatuwuliriza batuyambe ettiimu zaffe eziba zizze ez'abanoonyereza bakwatagane bulungi nazo. Assalamu alaikum warahmatullah. Onachogamba Betty? Okwewala akaterekeka abaana baffe bajja kuba bambadde bulungi t-shirt empandikeko tubalabira ku ki abagezigezi bangi mu Kampala muno bagezigezi bangi naye bajja kuba ne district zonna tujja zituukamu abantu bajja kwetololeeyo bajja kwetololeeyo nakoze omwezi tubazibutubulidde Desemba ono ne January we tulina okusuubira bwe tusukkawo awo mpozi ngenkuba ye tutataganyizza naye ekyo kyekigere kye twakoze Christmas temujja konkona tetujja konkona mujja ddi tusooka nga tumaze enkuuka enkuuka tuyinza okujja ne tubeera nammwe tuyinza okusinkana ne mu nkuuka eddakiika zino ziri 2 ezakayita ku ssaawa 2 z'akamwezi ka leero ebyobusawo mubiwulidde nabyo tubikwatako nga CBS mwebali nnyo okuwuliriza abasimu Capex wali ono naye nga nti gaganye mugawulidde nammweyo nga adoza ajja katereeza oba olulala simanyi ebyobulamu tubimazeemu tulina nga mulamu abako ne byakola bingi akati ebyobulamu bwe babirungi n'ebyobufuzi bitambula bitugenze mu byabufuzi kakati kasooyekwanira abakulu abali wano oluvannyuma tugende ku mulama ssebo nzebuze kwatuliza n'amanya gosebo bannayuganda mwenna abatuwuliriza mbalamusizza n'embabaza emirimu gye mukola ate nensasira nnyo n'abalwadde abali malwaliro nensasira n'abantu b'ebukomansimbi olala abafiiriddwa lwaki njogedde bukomansimbi omukulu olusi gy'amanyi omuntu gy'amanyi enkuba gyetonya oli w'ebukomansimbi ndi w'ebukomansimbi era nsaasidde nnyo abafiiriddwa gye ssoodde kutuuka nti Katonda abagumye titulina kituyinza kwongera ku ekyo bukomansimbi aliiriddawa bukomansimbi bendo lino eri Amasaka era ali district edda ali Amasaka ne kutulwako nebera Kalungu neva Kalungu nefuuka bukomansimbi yetongodde bukomansimbi bayimiriddewo mu ki mu byenfuna bali mu byabulimi era bukomansimbi nti yesinze n'okulima emmwanyi mwaka guno era be bakugudde sente nyingi mu Uganda yonna bukomansimbi bayimiriddewo ku byabulimi nga mmwanyi balimye balimye era kirime ky'emmwanyi kiriyo kyotaza kutanga mu kitundu kirala kyonna ebyenjigiriza nga biri wansi mpuliramu emusemba buli kaseera ebyenjigiriza twabikutteko nnyo era kamwako lwaki biri wansi bibadde wansi emabegako naye kati biri waggulu nagezezaako nnyo nawe okukola kyenkoze oli musomesa nina amasomero ng'omuntu nina SK Charity Foundation mwempeeredde abaana kumpi 13,600 SK Charity Foundation ye Salimu Kisekka Charity Foundation mwenkoledde amasomero agange ng'omuntu mwenyambire ku government ngampa amasomero obuwunga sukaali
abaana badde mu government basome bave mu private okusobola okubajjako esente nyingi. Obutasoma ebyobulamu kubeera wansi kivudde ku ki? Ebyobulamu okubeera wansi. Manya ebyenjigiriza. Ebyenjigiriza okubeera wansi. Tebiri wansi nti biri wansi. Generally ekikwatanga Uganda yonna noga nti ebyensoma biri wansi. Tebiri wansi wabula abantu bawadde baavu. Nze nganza aweerera abaana. Ki ekireeta obwavu? Ekireeta obwavu ndooza mu nsi yonna nze nakiteeka ku COVID. Kubanga ffe twekwasa bulijjo waliwo abazadde abamu abaana baba natera okudda ku ssomero bagenda ne bagamba nti wayi twazisa abaana ku ssomero tera ina ssente n'atazaalanga kayogera nti abaana bazze ku ssomero nange ssente sirina naye buli gobanja abaana banatera okudda ku ssomero takusasula kakati ne kino nti kiri geno nti COVID bwe yajja amawanga gonna n'agata alina ssente gaga COVID yatutta naye ng'ekituufu kye kiri nti COVID yatuzaako emabega nnyo yasisitula abagagga. Ekyo kibadde mu 2000. Ekibadde mu 2000. Naye obwavu badde ebbanga gwa. Ebbanga ate kali gavumenti ngombo ya bulijjo ntono bwagamba nti okusoma kutandise buli muntu agamba ssente sizina naweeredde omwana n'atalina mwana akyeteekamu. Kati kino ekyobwavu kyafuuka luyimba lwa bulijjo nti ensi yonna teri muntu ayogera nti kubugagga we buli era tuli bulabako. Ova semba buli? Nze nva Bukoma Nsimbi. Era sirabangayo muntu Musa agamba nti nze ndi mugagga. Simulabanga ne President Museveni yennyini agamba obwavu buyitirivu nange sirina. Afuna emitwalo milioni 3. Afuna 3 oba emitwalo nga 3 bw'owulira bw'oti. Egy'omusaala. Naye agamba netayina. Kata n'ayina ssente. Ne abeeyo ebyobufuzi babitunulira muti kala ki? Ebyobufuzi mu Bukoma Nsimbi Kasavu Kanyama balabikira obulungi. Kasavu Kanyama kubanga ogera n'osanga nga waliwo kala ya yellow n'osangawo abali mu green n'osangawo abali mu red n'osangawo abatalina bonna gye bali mu Bukoma Nsimbi. Ekikulu mu bino gwe kala ki eyo? Nze kala yange nti mu ntandikwa nze emyaka nazaalibwa 79. President Museveni yakulaga kala entuufu mwenakulira. Kala yeri ki? Kala ey'omuntu nze ndi Munnayuganda ajjudde ye kala yange. Ye kala yange. Kazi zino ziri mwenda ezakayita ku ssaawa 2 ekatwegattako nina abavubuka bajja kukkiriza kwanza ndi mukulu waabwe abatunda ebyobufuzi. Njagadde nnyo abavubuka nabo batubuulire biki bye balabayo gye basinzidde. Ono ye Salim Kiseka wa SK Foundation era nga wa Bukoma Nsimbi ate omulaze Engineer Sekasi Mayambala Sekasi Christopher naye atuuse Sekasi yabuze kwaliza sebo. Abatuwuliriza ku mpewo za CBS FM erinnya n'eddoboozi Sekasi Christopher munannopulukulwe okuva katika mu South Constituency. So mukulu Medi Christopher kuvawa katika mu South Constituency katika mu South mugombolo ya Makulubita mwensinzira wali wa Nopo ndi wa Nopo sebo seka kyo kikule Medi okudde muno yinga yeyogeddeko waliwo omuntu ogandika kutwala katindiggwa nadde nkutemera ovo n'obuddo nze ndi wa NRM ennongooseemu oyo NRM alaba ekintu nga bwakiraba nga bwakyogerako era nga bwe kiri ekiseka si kiseka ONRM nti niwe kiba kidomola we siyenze seka ONRM oyo atunula ensonga nga bweri Bukoma Nsimbi ensonga nga bweri okolanga ki Bukoma Nsimbi? Nze Bukoma Nsimbi ndi nyinayo omukutu gwange omulala oguwulizibwa eyo ndi director mugwo ate ndi SK Charity Foundation ndabirira amasomero era nga mperera abaana basala ezo enjogeddeko nyina amasomero kumpi 57 mu Bukoma Nsimbi genda birira obulabirizi agange gali mwana mu bitundu by'eggwanga. Abaana bameka? Abaana 36 baweerera bemperera iyo NRM ennongooseemu. Sekasi Christopher katika mu South gukola ki? Sebo nze ndi engineer mutendeke mu bizimbe n'enguudo. Katika mwoyo alimu okusomozebwa kwa maanyi nti nze sijja kubeeranga munnange ono nti n'amasomero bwegati nkola kino. Gwokola ki katika mu? Nze katika mu Makulubita tandikidde wansi eyo mbavubuka tuteekateeka ebyemizannyo mbatwalira bakooki ab'amaanyi okuva wano mu ggwanga ne babateekateeka ne tulaba nga tuzuula ebitone kuba buli omu kyayina wasobola okuyambira munne. Oli mu bitone ono ali mu byanjigiriza wasobola okuyambira munne kuba ekikye kigazi ate kyo munnaye kyekanga nga kyekiri mu buyinza kirina we kijja osanga bwagiramu bwati ne bamukasukirayo. Buzibu ki obuli katika mu South Makulubita? Obuzibu obuli katika mukulu Medi kansooka okwebaza management ya CBS n'obwakabaka bwa Buganda okuba nti tusobodde okuba nti naffe tuvaayo n'amaloboozi okutegeerera ddala ebintu ebiri mu muntu wa wansi
ebizibu ebiri ekatikamu entudde abantu babeena bali nsanyuse nnyo okuba nti ambuuza ekitundu kyenjogera kakimanyi bulungi nti tajja kubeera nga mbuuza nti tamanyi gy'abuuza. Ssebo abantu b'Emakulubita gwe mutima gw'NRM era gwe mutima gw'eggwanga mwe beeyagalira era bwe ntunula abasajja nga batuvugako emmotoka ezo nenkaaba amaziga ku bantu baffe abaatugendako. Ssebo katika moyo nga bw'omulaba ng'ovudde okuba nti osobola okutambula n'ova Emakulubita guleeta Luweero yonna Kolasi bamusemba mulaba ku Bombo Gulu Road tebayinaawo kubo lyogandi liriro balinawo balabira kakolasi bakumatugo twayitanga ku mabanda awo kataliko ono musajja ali omulwanyi awo bakoma. Njagala okutegeeza n'abatuuliriza ku CBS nti tamina Collins tetuyina sebeera nga nsinziira wano nze ndi ku University y'Endejje nkola diguli yange mu civil engineering naye Endejje eri Chartered University ate eri mu Katikamu ekkubo eryo limanyi bulungi erivaawo ebbombo eyita mu Kitogo eriyita mu Lumansi oyo ligende ligwe Endejje ligwe Makulubita ligwe Kalasa essaawa eno bali kukola oluguudo oluva Matugga ogenda lugwe Kapeeka. Twasaba era nga nze omu ku bo buli lwe nkwata omuzindaalo wano nti ku myaka 4 tulaba akatambaala kawuubibwa naye ffe tufunye eki tusaba Ndejje University eri Chartered kitegeeza nti profesa okuva mu nsi yonna asobola okujja n'atuyamba n'atuwa ku magezi wegeetaagisiriza naye olutuuka ebbombo n'ayingirako munda agamumpesa enzireyo kiki olwatidde ki Lumansi toyita liri si kkubo tusaba enguudo ekyo kyekirwadde ekisooka. Ekyokubiri Makulubita oyo alimu emiruka 9 gyegombolola esinga obunene mu constituency eyo alimu emiruka 9 naye mu miruka egyo 9 asinga ne population ennene ekyo kiri ku likodi. Ayina amasomero ga gavumenti aga secondary 2 gokka Makulubita aga secondary aga 2 ayina Kalasa college ogimanyi olwo lwagenda okujjanga weeri ayina Makulubita seed era bano sibe bagizimba bagisangawo kati bakatuwayo ka Makulubita seed kalibbowa gwesoli wabeene ngoyisaawo ekiringa ekitukwatiridde ye tekiniko y'abeene isewa Sebaana awo genda mu maaso awo ekiringa ekitukwatiridde tekiniko y'abeene kuba yalaba n'atudduukira ng'obudde bukyakola ki bukyali naye njagala okubeemu mukulu Medi omuntu ali ekiremeera omanyiyo bulungi ayina omwana we awo essomero erisobola omwanguyira erisooka liri Semuto Semuto tali Katikamu ebyenguudo si birungi kati ndi ku byenjigiriza si birungi amasomero 2 agali miruka 9 nti omwana ave ekiremeera ave Kanga ave Kikunyu atambula kujja Kalasa mairo meka mairo 8 esi gye balwanira yeyo Mondolani yali awo gimanyi bulungi njimanyi kakati neneebuuza mukulu Museveni yajja ewaffe ekijaguzo ng'azze okuweza emyaka gye 8 ng'aleese ne baasi gye baamusaba naye nga wagenda okuwa baasi bw'otunuulira ebizimbe ebiriwo naawe mwenyini osooka nobabuuza naye ku bizibe muyina baasi gye mulabye nembaga naye bannange obuzibu bwe tulina mukulu Medi obuli ewaffe buli obuzibu mu nti waliwo enjawulo y'okumanya n'okutegeera byanjawulo bibiri. Kakati toyinza kuŋŋamba nti osula mu nyumba ya ssubi ate osaba mafuta wosabira baasi tewali n'ebizimbe byennyini bigenda ggwa. Sekasi Engineer Christophe wasoma ki? Civil engineering. Salimu wasoma ki Kiseka? Nze nasoma business era gyenkola kinasoma kyenkola era nkola business naye mukulu Medi walugendo wano oli mukulu waffe mwenda basingo buko kyenzikiriza obulungi nze nazaalibwa 78 nga ndi mu P1 ng'oli mu P1 nzolwo nzaalibwa nti waliwo ensolo zikuŋŋaanye bazirumbye waliwo olutalo luzirumbye lwali nga ensolo zino ziri mu zirumba zisengule kakati
entugga eno mpanvu ennyo ino bulago bwanvu nerengera bwe yalengera nedduka negamba sola kulengera ne munyongere yakasola akamu kateke mu mayembe nawo kwongera okulengera olubongera ku fuuti ziwere ne bafuna kamuji ne bagiyimiriza mu gwentulege neyongera nerengera kale bwerengera enti yali ntuge yesinga obuwanvu eyo kakati bwe yalijira nebuuza kano ketadde ku mutwe nti wayi kikyolengera kati kakanyanga kimu ayayaya kiki abasajja bali bameka nti banatera okutuuka nti wowe nga kakungiriza tekakibulira nti wayi abantu batulumba oba bangi kati bano baganda baffe abalala bavuganya gavumenti bumbuuza nti kiri kiti akungiriza oluguudo lwegindi ayayaya olwegindi ayayaya solution ki kuba omukulu ono yeyinginia sekasi nekyesiwakanya yinginia ali mu bintu za yinginia bakola ebintu bingi ayinza kuba mu nguudo civil engineer ali mu Nicola siyomuyo akungiriza bukungiriza ali mu kungiriza mbuza nti ayayaya tesoberulire alwawe ayayaya solution eri ki solution kyeri nti kino nti government butunagenda tujigambe government nze binazaliwa mu 78 nasanga obwavu tata wange yeta na sente mu 78 mu 70 yaliwo mpaka 8 abantu abamu bali basajja bakulu nga webali ningo musanga talina kibanja talina mpale nga Katonda bwatu bwe yakola katulwaliro buli muntu gobuuza tekireso bwavu eno NRM ya 8 kutuka 2022 Uganda yali mabega ne jajja wone engineer yaliwo niwo mbuza yalotadde oluguudo side kiyagana terwaliwo akungiriza kivola nti bamunyugunye bali ensolo ne zidduka kamuji nagwa sekasi obwavu omukaba mu 7 tabaddeyo omusajja kyakugamba nze nno kakati mukulu wange ayise mu ngero nnyingi naye njagala omugamba ebigambo bino nze ndi wa 82 ansingako emyaka 4 bulaketi yaffe y'okutegeera eri wamu teri wala naye kikyengezaako okwagala okutegeeza omukulu ono nti kitegeeza nze naye batuzadde gavumenti eno kyenjagala gwe tusinza okutegeerera essomero lya Bulamba primary school we natandikira mu 88 mbadde nnoonyereza bagamba waliwo omusajja Edmansite yaliwo mu Lugwala nga liringa bw'olaba Namagunga bwe lyali Muzeeyi Museveni bwe yajja we yateeka military base n'akubaawo okuva e Bulamba wonna w'olaba ng'olengera Kalasa ku ssaawa eno obuzimbe bwe yasangawo mu 88 bwe nasomera mu P1 yakongerako bu classroom block obwo ambuuziza nti ekkubo ki ekkubo ki ono akimanyi bulungi nti abantu bonna abadde basinga okulondebwa okuva Luweero ng'oggyeko ekisanja kino babadde beenyalemu ebbanga lyonna muzeeyi bw'aba ayogera Muzeeyi Museveni agamba enseke zibadde nzibikivu yakyogerako erubaga eno naye zaffe zibadde nga nzibukufu kati tufunye eki kinjala okubuuza lwaki tewesimbawo ate nazedda era noonya kalulu kakati kamusawo constituency oli kikyatakoze aliyo kyatakoze ekyobawulira abatuwuliriza ono gwenvuganya gwenjala kusiga okulayo bino bye bimulemye yali badde abikola bwati mukulu Medi nga ndi ku mpewo za CBS gwe mwennyini ne mukulu wange ali wano mumanyi bulungi gavumenti bwe allocatinga sente nga budget bagikoze buli district eri mu Uganda efuna akawumbi ekituufu ak'okuddaabiriza enguudo buli lwolaba gavumenti program etambula nti ya ssomero balizimba liba terizimbibwa limu kisinziira lobbying gy'okoze eki omubaka we gy'alina sente ezo bwe ziba zijja buli mubaka ava mu district akawumbi buli financial year government ekagaba kati ate onenya yaki uliriza seka wagambiri okabira kyati ngambye aliyo kikyatakoze kyembuuza kati gwe njagala abantu babulire kati nzijaawo nze engineer Sekasi Christopher bwe baba bamaze kati kamu south nzija kukola kino bwe baba bamaze okulonda so mukulu Medi n'abatuwuliriza gondera ekibiina ekikututte naye kolera abantu enteekateeka teri mubaka asobola kulaakulanya kitundu nga talondodde enteekateeka za gavumenti ekyo kyekikuleeta ekyo njagala okulaba nti akawumbi ke bagaba kakola ki ebyo bibuuzaani olwo anti kati olwo atuwuliriza kubanga nze enguudo eyo mukulembeze wali badde obuuzaani ku kyalo mbuuza aliyo gwe mbuuza kuba n'abatuwuliriza kati kwebali kuba balina kye babaga nti fene waffe sente tezijja zaatuuka
tezijja mufa opposition je tukiikira tebatuwa ssente kati abantu ekibayingira mu ki mbongo nze gye nsula amakubo gonna agali ewaffe mukulu Medi nze nzijja mbagamba nembagamba amakubo ssente ezijja zikoze eki damunyonyola batuuliza kyogenda okukola oli kyatakoze kakati ensonga kwensookera ge makubo ago essente ezo ezijja ombaka yakola amakubo essente ezijja atula kakiiko n'atwala amakubo agali mu constituency ye ku boodi boodi n'abagaba naye wange naye amakubo bwegati ne bwegati naye kasente kano eno muteeke eyokko neno muteeke eyokko ntera okubeera ku mpewo kuno babaka bannaffe nga bateesa nagaba naye sente z'ekkubo ez'egundi twaziyisizza ez'ekkubo ez'egundi twaziyisizza ewaffe Luweero sikiwulira ebyo bwanika yabyogera ennyo asimanyi nze mpulenya abedi nga yogera nze simanyi naye waliwo n'omulala azoogerera mpa omukisa nsobola omwogera so abantu babuli ekira kyogenda okukola amasomero ago ono kyatakoze amasomero ago tulina essomero ly'Ekagembe omanyiwo bulungi ng'oyambuka ogulwa limaze emyaka 2 ebibiina byavaako amabaati tewali nsonga we yali etuuse noga nti njo bagyogeddeko ebyo byonna byamubaka nze simanyi byabufuzi omulonzi yeetaaga okumanya bw'akulonda akulondera ki essomero livaako amabaati mubaka oba local government eddoboozi lituuse kuba bo mubaka eddoboozi lyabwe gwe baalonda eddoboozi lyabwe era eddoboozi bwe litatuuka yakulaba nti talonze ekyokubiri ekikuleeta ekijjawo oli ekyokubiri ekindeeta ekiremye oli ekimulemye naye bw'anaafuna obudde ajja kwennyonnyolako erego eyogera ekikuleeta nze ndeeta byange kati kubanga kati siyinza gamba kanona naye bw'omukyaza agankoze kino na kino na kino kati gwenyonyola byogenda okukola kati nze njagala nnyo okulaba ogenda kwesimbawo njagala nnyo okulaba nti amalwaliro gaffe olaba tulina eddwaliro ery'e Kasozi wali tulina ambulensi ya pikipiki nga muli mu Uganda mayiro 26 kuva e Kampala mayiro emu okuva wali amaka g'omukulembeze w'eggwanga naye nga mwalonda mayiro eki okuva wali amaka gani ambulensi yaki ya pikipiki bw'ogenda e Kanyanda Kerese Center twakali wali wekapakinga ebyobulamu genda kukola otya ebyobulamu tugenda kukola kati tulina ba DHO ku district officers babeerako nga tetunalumba waggulu tusooke tutambule tumanye lutukoze eriwa ogenda kukola ku byobulamu okole ku byenguudo n'ebyamasomero sente ngulu zijjawa sente ekibuzo ky'obuuza kirungi sente zijjawo sente nti buli akola sente buli akola ebintu biri bisatu ebikola waliwo okukola ng'olina connection contact ng'olina connection n'ogamba Medi oyo mukwano gwange bwe mba muyise asobola okunnyamba mu nsonga eno nina bakwano bange bangi kati nina mukama wange nga kampani gye nkolera ya Buconies Uganda Limited musajja tuli mu bizimbe nsobola omwegayirira nemugamba mpaayo kirasiro mu bulooka emu etteeka likkiriza bw'oba mubaka etteeka likkiriza ng'oli mubaka likkiriza bw'oba mubaka era olina amateeka g'okola ki g'oyitamu kuba bw'okisaba ne kitakola n'osaba ne kitakola wewe ogambira nakola lipooti eno netawulirizibwa eno nenjikola netawulirizibwa n'ogenda mu mateeka ageetaagisa n'olaba oyamba ekirala kyogenda okukola ekirala kye ngenda okukola singa bakulonda ngenda kulaba nti ekibiina kyange mwenva kinywerera ku gulawundi wansi kubanga ekibiina buli kitanywera bano abasajja bano kati omulaye nga bagandi n'amasomero bwegati ekibiina kyaba akikoleredde naye kati kino obeera nga zze okulyamu obuli ngenda kulanga ekibiina kiggumira wansi Salim gogenda kukola ki nze nsooka kwewuunya mu Uganda wano nekitawaanya kanzije katono eddakiika zo ssaawa gituuse ziri 28 zennyini ezakayita ku ssaawa 2 z'akamwezi ka leero tuli mu byabufuzi tuyina Engineer Christopher Sekasi owa National Unity Platform netubeera ne Salim Kiseka ono w'ekoma nsimbi yaga nti NRM ennongooseemu minzani kwazibalira nti ennongooseemu bonna Kiseka yatanambuli ogenda kwesimbawo Kiseka oba tombulidde ngenda kwesimbawo bombi bagenda kwesimbawo naye ayakata omuzindaalo ye Sekasi Christopher Wanupu agambye mbuuza ki kyogenda okukolera abantu ampuliza abeeyo mukulu biti waffe muwulidde byagenda otukolera kamala ebirango bino ate ne Salimu naye atubuulire kikyagenda okukolera Bukoma Nsimbi ekifo kikino eno woteeri bannaye bagita Vat Gardens erizana baakoze woteeri eno Vat Gardens Hotel Zana eri ku lw'Ennyanama fuba nnyo eri mu maaso g'eddwaliro lye bayita Life
Line Hospital kyekifo kyokka gino kumalako ennaku osanyuke mu byonna byogenda okukola. Balina bwe basula bakita accommodation. Vat Gardens Hotel Zana eyina rooms ensufu. Vat Gardens Hotel Zana Nyonjo. Vat Gardens Hotel Zana bali wagazi bulungi. Vat Gardens Hotel Zana balina gym. Balina wa instructor bulungi nyo treadmills zonna weze byonna weights byonna byeyagala okukola omubiri gwo byonna okukola omubiri gwo mulamu babirina. Balina ne massage rooms ku first floor. Balina akasaawe tuno yakusambira mupiira mujene timu ze musamba omupiira akasaawe kebaita tough yangu muzanyi ennaku ze doiro tumukola mu kisaawe omwo katikira tukubiza okukola doiro mujje wano ku Vat Gardens Hotel Zana Nyanama balina tough wasambira omupiira jangu kukozese. Vat Gardens Hotel Zana eyina restaurant efuma emmere y'ekinansi empomu oluwombo n'emmere y'ebwejo eta continental akawungezi otulako mu garden zaayo maama balina steam ne sauna omupiira twagulabiddeawo jjo ng'abantu banyaga abantu Man City ne Man U balina jangu ku Vat Gardens screens weziri steam ne sauna webiri massage wali nkugambye parking balina n'ekifo ekirago ayagala okukola emikolo gy'embaga kwanjula meeting zambaga kukola graduation zonna byoyagala webiri parking etwala emmotoka 12 namba bali ku simu kubira Lydia ali ku 07 0M 8 95 oyinza okubira Bruno Kizito ali ku 0756 22 799 esimu kubukinga 07 M 8 oba 0756 22 799 booking a Christmas onogirira n'olusooka ne boxing ne Christmas Eve bajja kubaawo bajja kuba ebiriro jangu funa mangu onosula oleta omuntu mnyumirwe akafa kaliko wakita Vat Gardens Hotel Zana kyekiriko kati opangisa manyisi bulungi buveemu pangisa tebunyuma n'ofumba ennyama landlord n'ayomba kati funa ewuwo agenda okukuyamba kweze mu mazima beba Honest Estate Developers balina egaeza Kiwenda balina ettaka Mabombwe balina ekakiri Nampunge. Honest Estate Developers balina ettaka Nansana Bujuuko wali waffe Ekigoma balina Namusera Bugembe balina Namusera Phase 3 Kachiri bali waffe bali Emagogo waffe Gobero wenyine balina awo ndi ku luguudo lw'e Hoima wonna balina ettaka ba Honest Estate Developers balina Wakisoka Sengeje Kachiri balinawo ku Lwente balina Nakawuka balina estate Namugongo omuli Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Honest Estate Developers bazimba n'okutunda ennyumba oba ennyumba gy'otunda gye bakwasa bakikutundire bajja kuzimbira te bakutundire bali Liddawa bali Kampala ku Martin Road ng'ogenda otula ku ssomero bayita Aga Khan round about osanga bannaffe bana ba Estate Developers bali ku simu 0772 57 28 oba 07 0M 57 linzo kugamba Martin Road ya Arua ita ku Police Road Kampala Serengeta nile ekkubo round about gy'osanga mpono ogwa ddyo ojakola ekizimbe kiriko ekigambo HED kigwa Honest Estate Developers. Salim ogenda kwesimbawo? Ngenda kwesimbawo. Oli omujja olwaki? Kyenewuunya wano mu Uganda sijagamba nti mu nsi yonna abalonzi ba Uganda balekerera ekintu ekyomugaso ennyo ne bakola ekitalina kya mugaso. Ekyokulabirako wano waliwo ebisaawe ebisambibwamu omupiira ne wawo n'ebisaawe bye bakoleramu training. Kakati abalonzi tebaawulanga bisaawe ebyo. Ffenna tuwagira ttiimu nze nekirwadde nkiko ttiimu gye mpagira ku Mani yabadde samba ne ginne waayo Man City. Naye baabalonda omusambi anaasambira Man U bakebera kuweya yagusambako era ne babuuza ne goolo mekazi yakateeba gyali eyo nga tanagulwa era ne batunula ne tosobola kusaba n'ogamba nti nze njagala kusambira Man U ne sambangako badde nsaba genda mu kisaawe mbateebere goolo either bayinza okugamba otabusa omutwe oba olina kyobadde kuba batwala oyo yekka
amanyi kyagenda okukola yagenda batebera golo kati mu Uganda fe kizibu kyaffe twakola ekisawe kyaffe ekyebyobufuzi tugamba nti mujje tusaba omupiira tugenda kusamba na Rwanda oba Burundi nemwe na mujje kati bunane bajja abamanyo kubaka obasi nosanga abamanyo kuduko buduse misinde bonna batadde ba strike mbagera kusaba mpira ekiddirira ku kutukube gole nyingi na la parliament ya Uganda ngabweri ne muganda wango nali wano sewunya lwacha azze okwesimbawo bandi banga bali balondo yali mu kitundu jalaba basanga busanze muntu atata Java ali wali aliyo tetumanye bawe nalem oba wa DP wanupu no kitegeza nti bali balondo omuntu oli tebategeera go balonzo oba balonda mu parliament oba balonda mu yizi kuba bino bintu byanjawulo eriyo mu yizi ngadala mu yizi ngira omutuma akamyaka leta ani babayo omulimi nga omutuma solo kulima na kuletera gonja kati kiba kisinzira mu kitundu ki wotumidde omuntu oyo otumye mu yizi oba otumye mulimi okomasimi basindika ki ndi bukoma nsimbi bwe bali bagala omukiise bali bagala mukiise wa parliament omukiise mu parliament so si oyo gbalowooza baba omanyi bino ebintu byanjawulo gokimpalirizo kyogera ndwale nkireka bulesi nti parliament ya Uganda bwe bali balonda n'abe bukoma nsimbi bali balonda mubaka wa parliament agenda bakiikirira musazo omwo mwava kati bano bali balonda abantu balonda bulonze ekiseera ekyo omuntu eyabasanyusa asinga okuseka ennyo gwe balonda bagenda okujjukira nga babaga bantu alonze agenda kukiika mu parliament tukiikirira si musesi balina kulonda ki kati bali badde balonda oyo agenda okubakiikira olw'endowooza yaabwe waliyo ki mu kitundu ekyo kati olwaleero olwali kirebe ku mansimbi bali bakola embaga nze ngenda nnyo ku mbaga ate nimanyi Meddy nawe ogenda ku mbaga nti bintu bino byawuka bibiri wabaawo omugole ddala nga mugole era gwe tulindiridde emperekeze naye banga yenyirira nnyo teza fuka mugole tesola fuka mugole kakati bano bali balonde kiri bukoma nsimbi batwala mperekeze ne baleka omugole ne baleka omugole Salimu kado omugole Salimu kiseka yaliwo kwolwo ate yaliwo aliriddawa ali kati omugole twagamba tugenda kuwasa lwaki ava eri naddeno ekyamujja wali okujja eno twagende ku mupiira nti bwosanga maani yinza okusanga temuli mungereza n'omu agisambira naye ng'eri bungereza kitegeeza balonda musobozi baita nomuje Japan najja nasambira mu Bungereza era mbawulira bulijjo mulibo n'abavudde Ghana abana bava Congo ne Uganda yina basambire South Africa kitegeeza nti baleeta bulesa anasobola okuba goolo tebatunula wawuli yalonda bulonzi mperekeze omugole ne bamulekawo kati olwaleero omugole omutuufu ye Salimu kubanga nze siri wagezesa kumbuuza bwonyimiriza nze njogedde nti ndi musuubuzi bakubuuza ekyobusuubuzi ki okikoledde ki ne mbagamba nti olwaleero oyamuka wano waggulu nyina radio station nti ogirabye nti obusuubuzi bwombuuza nti waye ebyenjigizo bikoledde ki nti nyina gyebike eryo somero bwombuuza nti kinti nyina comprehensive liryo somero bwombuuza nti bajja senior secondary school bwombuuza nti kiki kyosobola okukola ng'omuntu oli wabuuza nti seka wakibiina nti WNRM ennongooseemu nti NRM ekoze eki nti NRM kyekoze ngoddamu otya nyinza obutogerera NRM kyekoze oddamu otya nti NRM ekoze omuntu wabuuza nti NRM mu myaka ana emirembe egitusoboza okukola bino emirembe egitusoboza okukoza bino NRM yerina e Rwanda muganda wange Meddy Rwanda alwakabata abantu boogera ebimu tebatukanga Rwanda zinagendako Rwanda nefuna omukisa ne mukulonda naliyo bali balonda enkiiko shinga nga bagamba yego oba oya kati ngenda yes nga bagamba yego oba oya nenyingira mu kasenge ginagenda okulondera nensanga omusirikale ayimiridde nenyotaga kweziri nambuuza ozigutora ekitegeeza nti omanyi okulonda ne mugamba ndabizi nangamba golola wano yenyina ambuuziza omanyi okulonda mugambe ye atangamba golola wano kale gye beesimisa ate mu Uganda sibe guli nti bwokwata akakongeko kogenda okulonda weesalirawo gwe wenyini omuntu gogenda okulonda oba gwotagenda kulonda kati izo omuntu wombuuza nti NRM kikyekoze NRM erese emirembe gyetaddewo gikusobozese okubaako naawe ekyokola okubaako gyolaga naye tetugenda kulinda gavumenti kiseka watudde gavumenti endeetera amata ebyaggwawo dda byaliwo ku mulembe gwa Musa alayhi salam Musa yeye abeerangawo n'asabira busabiza abaana ba Isirayiri wowe Katonda waffe tetunalya nti emmanu yiyese amazzi tetuyina kuba kulwaza amazzi gajje ebisibo biri kati Salimu oli wagga nti obuzibu bwa Uganda buli ki omuddamu otya obuzibu bwa Uganda omuddamu otya bukyali kuffe bantu balonda obuzibu bwa Uganda bantu ffe abalonda tetunamanyi kitwagala amawanga amalala agatereera parliament obanga bali mu kulonda balondesa abantu ba mirundi ebiri ne balondesayo bano ne babafunaga bangi nnyo abatasobola kusalirawo ggwanga babaleka tebabubala ne bagamba nti ono ayinamu ki mu ggwanga lye era limuluma ki oyo n'alonda akalulu ne bakabala kati ekizibu kya wano batulondesa ffenna ne balondesa omuntu nga ekizibu kya Uganda myaka ana balonzi kubanga wano ne bakola bantu kyekizibu kya Uganda sakasi obuzibu bwa Uganda buliki obuzibu bwa Uganda oli bwakubuuza bwati
Miaka na tugenda miaka nkaga ja independence. Obuzibu bwa Uganda buliki? Ngabanya ya buyinza mbi. Ona tuganye bantu gwe ngabanya ya buyinza. Olutuuka. Engabanya ya buyinza buberedde mbi. Nti ebbanga libadde ddene nga tusaba obuyinza tubugabane. Naffe tufuneko n'abalala bafuneko. Naye ngo tulaba nti bannayuganda ekibabonyabonya naye equal opportunity teriiwo. Obwenkanya. Teriiwo. Kakati bwe tugenda mu kalulu nabo bagamba tetujja funa obwenkanya kati bonenya abalonzi bakola ogwabwe. Naye bwe batuuka ne bagamba ne bwe tunaabala obwawo ne tubugattako tebukyusa kye tulina. Abalonzi bo baba bakoze omuki. Naye nze nno kyenkubiriza bannayuganda kiri kimu ku Lumedi ku CBS wano. Obuyinza bulimu mmwe bannayuganda abatuuliriza. Tetukyaweza mwaka ng'obuyinza tebunakomawo muki mu ngalo zammwe. Kubanga nga bwe twagamba democracy waali wabeerawo akalulu. Akalulu nga tukkiriza nti bannayuganda ng'olunaku lukedde nsuubira nti tujja funa kye twagala era obuyinza bujja kutuuka okukomawo. Obuzibu bwa Uganda buli nti emyaka ana giyitiridde mukulu wange. Njagala obeere mwerufu. Tutogera ku Uganda mugikyuse ku myaka Mukulu Salimu tuli ku mpewo za CBS FM. Kibuuzo kikyaliwo nti obuzibu bwa Uganda ingine sekasi ogamba nti buli ki obuzibu bwa Uganda Salimu President kulwa ku ntebe. Encho kyogeredde ku CBS President kulwa ku ntebe nemwe nawulidde waliwo mwakoze ekisinde ekirala mugenda mukola bino mwetesetese mutya mmwe ngaba opposition nze wendi sinalabawo kirala kasera mulita bino nze munupu wendi abalonzi babitegeera ebyo nnyo namulita kino abalonzi obalaba abalonzi mukulu Medi CBS zino zibakolamu omulimu gw'amaanyi era wano wetuli tubanga abali mu kalulu era munnayuganda ali eyo muga ekintu kimu tova ku mulamwa ebibiina bino baba bitondawo bimeka omwaka ogujja tutandika campaign tukoze naku 10 tugende mu mwaka ogujja tugende mu campaign bannayuganda mbagamba ekintu kimu amasannyalaze we gali mumanyiiwo ebibiina kaba bitondewo bimeka wamujja genda ku DC muleka alternative currency DC yesola kakati bajja kugenda ku sola banaite mugenda ku sola. Salim anazina takumba olwaleero bobuuza muganda nge yinginiya tugabye abyangudo nombuuza ndi ku kitundu gyova walokoze yerigenda ku luzzi kubera likola nga talirina nena ganze ndi yinginiya era ngenda kusaka mu government bw'omugamba nti kyogenda okusaka mu kyowagira nti si kyempagira nenja kusakayo. Salim obuzibu bwa Uganda buliki obuzibu bwa Uganda kibuuzo kinene nnyo kiri geno Uganda ngazi esinga emyaka gyaffe gitule otugambe nti bantu Uganda bantu tulina kikola tutya ekyo kitulina okukola nti ng'abantu bannanyini nsi Uganda edde ku mulamwa tulina kwagala nsi yaffe bwe tumala okwagala ensi yaffe ne tugisalirawo ekirungi mu kiseera kyakyo okusinga okukola ekintu kibeera nobeera excited gwe nosalirawo eggwanga lyo gerigena okubeerawo ebbanga lyonna era lyewasangawo katulwali tuyinza kuddira ggwanga nga bweriri gwe nogamba nti ekizibu kya Uganda eno ye Museveni okuva mu 62 Museveni nga taliiwo okuva eyo mu 1800 Uganda nga weeringa Museveni taliiwo after Museveni sawa zino kankyogere ku CBS ensi yonna ekiwulira tasobola kuweza ku bukulembeze emyaka 15 nga ye mukulembeze Uganda ejja kusigalawo Uganda yakusigalawo Museveni taliwo after Museveni kye kigenda okudawo Uganda genda kusigalawo kitegeeza nti abantu bannanyini nsi muteekere eggwanga lyammwe ekyo ekirungi ekigisaanira toyinza kuyimiriza ngambe nagambye nti abasamba omupiira nogaa twagala Cristiano Ronaldo anatebera goal guno yimya buyinza nogaa nafunyeyo amanyi okuzina amazina amaganda kati gwe ntadde wala agenda atebe oba olimba olwo toyinza kukwata ggwanga lino nolikwasa nuupu olwaleero kubanga nuupu otunula mukulembeze waayo nga ye tayagala muntu ayina diplomacy ng'omuntu akulembera eggwanga nedda afunayo ofunyi oli abadde amukubira ennyo mu ngalo gwejja okubeera vice wange kobeera omugezi gwe vaayo goyinza okutwala eggwanga maaso obimanyi otya ebyo atali waayo anti atamanyi atali waabyo ebyo neighbor obimanyi otya ffe tusinga okulengera omupiira fe abeera mu kirasa okusinga bagusamba era agusamba nomala omubuuzo wano osaza oti aganange sitegedde neza abadde alengera nze ensinga olwa tuyinza kukwata ggwanga lirimu kisekka nolikwasa Kyagulanyi nembeeramu nedda kuzanya buzanyi biba kuzanya buzanyi oyo Katemba muve eggwanga Uganda tebalikwata bukwasi nolikwasa bukwasa mu Nakatemba nze ngeze bino byakugezesa bugezesa nongezesezaako
ekyo tekisobola kukola ojja kuvaawo nze ngojja okugaana ngana kuba sironda ne ngana kumulonda ekyo kimu nsalawo dembe lyo nange dembe lyange ogamba ntwalisigera kulonda okusinza kubiriwo bwali banga yaliwo yekka bwali bawaaliwo sobola kusalirawo gwanga lyange diwa nupu sobola kikola afazali standby generator ate no standby by the way nekino kanchikubulira standby generator nayimira natampa program namulukufu nze ngana nyini gwanga kwa nse no sia standby generator neto muwa zingana nsaliye gwanga lya mukwagala nenda bantu onodala ya sana standby generator neto muwa siku kifuba omuntu wonsaba akalulu kansabye nkawera ddala oyo gwenda bereda nti asobola okutwala gwanga lyange mu maaso kwa naye gwanga mwendi siza kusabira motoka mwentu dent kegwe kabenye ndabe bwenegwa bwegwa nawo ofiramu siza giraba kati siza gesa ku gwanga lino kanfega kankwasemu nono kuba tukoyegine emyaka mingi nono kamuwemu bwegwa nawo ofiramu kati kirageza nsoka kwetegereza driver agenda okuvuga ddala mulamu era kyobola abatulako mu nnyonyi omuntu agenda ku pilot basobola mukebera obwongo 89.2 customer fa balungi tubebaza okutuwagira fa abamalya zikago ebbanga lino lyonna awo omupya tukugamba nti tweyune ku lw'obusuubuzi obulungi omutali nkenyera tonga tukutegeeza nti ffe abamalya zikago twavuddeyo ku Jumbo Arcade mwatugamba nti wala netusembe ntujja ku Sasa Plaza mwali ogwokutaano ekisinga namba WB era tuli mu kikuubo Sasa Plaza wetwazze omwali ogwokutaano ekisinga namba WB tuli ku simu 0759 98 0759 82 nkaaga nsaamu bbiri tukola kifa amalya zikago tuguliza ebintu nditusaako awo wooli tukunona China ku kisaayi gwanzu nekutwala mu hoteeri noonaabako nitukukimawo nekutwala mu butale feffe kaba amalya zikago China abamanyi nti omuntu ayagala mali etambule mangu ate etuuke ng'eri safe emaali etambula ennaku 16 zokka okuva e China netuuka e Mombasa bwetuuka e Mombasa netwala ennaku 3 zokka okutuuka e Kampala ffe abamalya zikago tulina amanyi olwo China nenga muna Uganda ffe abamalya zikago tukuwa invitation osobola okufuna visa tuli mu kibuga Kampala tuli ku kizimba kita Sasa Plaza omwali ogwokutaano ekisenge namba WB tuve nkwekogeza tamuze mali ne Malia Zikago Lubiri Nabagereka Primary School Emengo bategeeza abantu mwenna abagala abaana bamwe okusomera mu Lubiri Nabagereka Primary School omwaka 2025 interviews wamu n'okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso buli lunaku bawandisa abayizi mu bibiina byonna ebyenjawulo kutene ku Nassale essomero liwa ebyenjigiriza ebiri ku mutindo era n'abaana bayiga bulungi basomesa ne kompyuta ebyobulimi babifaako nnyo n'ebyobulunzi n'ebyemikono omwana ava mu Lubiri Nabagereka Primary School nga byonna abimanyi kompyuta agimanyi obulunzi abumanyi okulimya abumanyi okutuuka ku Lubiri Nabagereka Primary School kuliko emiryango mingi Lubiri lwabeene neyingira kuli ekkubo eriva eri mu Lubiri oyingire mu Lubiri lwa Kabaka munda omwo mujja okusanga gate etunudde mu Ndeeba essimu eri 0782 75 62 oba 0753 79 49 Jena Habos bano bakola complex tuyamba nnyo mu biseera biri ebya COVID era nga bakulembera Professor Ogwang bakoze eddagala eppya oyina bizimba mu nseke mu baana magomba gakuluma kyekikuluma pressure sukali prostate asumbu abasajja n'abaami bakoze mu myaka kyo kyawedde Jena Habos bakutegeeza nti eddagala balisembeza kumpi we muli gwali enansana jangu kutano maaso ga Sam's Crisps gwali mutungo eringa agenda eruzira bali ku mutungo kunya maaso ga Mugis Hotel ate gwali na mugongo kireka bali wali okulinana maaso ga Angelina Hospital kizimba akazimba akapya emikono temujja Kampala mujje oli okulinana Centenary Bank ensambe kukerezia wano entita temujja Kampala eddagala balisemeza okumpi maaso ga Kigowa Road ewoyima temujja Kampala mugende ku Duhanga roundabout era Jena Habos bayina eddagala Fort Portal Kasese wagulu National Housing Finance bali ku simu
0705 83 23 oba 0772 03 47 muzindalo malize ensonga tugende. Omuntu ayinza okugamba tugende mu ssimu nti lwaki ndowooza omukulembeze ye ono lwaki tomwagala kuba omubuuza nti generator standby generator nti ye ng'ono tomubuuza waliwo embadde omunampa message nangamba nti nga ogambye nti magere nno konze standby generator nti nedda nze ensonga zange bombi babiri eyemagere nze sira kyenkuvunaana nenyina ensonga nyina gwanga etuwuliza dembe lyange weryali duma omukulembeze omu yayimirira nange mwenagenda mwenafunira ekizibu n'agamba ekitongole ky'amawanga amagatte n'ensi yonna etuwa obuyambi temuddamu kuweereza ssente Uganda ezo muzi wa Museveni agulamu emundu nange organization kuba nagamba ndiwe Sketch Art Foundation ssente zange nibazisibirayo kitegeeza nti banansize nange ninjavuwaliramu n'abantu bavuwaliramu olw'okuba oba mukulembeze ow'ekibogwe omukulembeze omulungi bw'okyawagana n'ebbaawo omukyala n'akyawagana ne maama obuzibu olina buli bumu kyogenda okwesimba ate oyo yawangulayo teyawangulayo bwe tuba tubaze ekibalo teyawangulayo ani yawangula kuba ayawangula olwaleero ab'NRM bano ab'NRM ye wa Nuupu ayaliyo naye bw'ogatta ab'NRM bamusinga obululu kati lwaliwo ekyo tujje nayo ffe twakijjeeyo tuli mu nteeseganya y'emu tuteekayo omubaka omu NRM erina kujja n'omuntu omu era bwe nejja n'abantu 5-8 tetugenda bibeeramu ebyo twagala NRM ennongooseemu nga bena kugambye twagala NRM ennongooseemu this time round tewali kuzanyisa bululu bw'abantu tulonde omuntu mu kitundu ddala wasobola okuyimira ddala nga kyagenda okukola kyekyo so si muyigiriza mu kisaawe sebo sekasi ngini maliza tugende sebo mukulu Medi osembyeyo akatalekeka kennina kagenda eri bannayuganda mukkirize byonna bye batuyita byonna bye baagala naye mu ggwanga gonna agabaddemu baddigiteeta mukulu Medi ntera nnyo okuwuliriza ku Dokita Sam Kazibwe ng'ayogera n'agandi mu nsi ezifugibwa abantu abaludde ku buyinza kizibu nnyo okusanga badiplomati abagikyusa so ffe bye tukola n'okulowooza nti saagala BNRM bajje kuwolereza bantu betulowooza nti ate balina emiramu emirala kijja tuwa endowooza endala so bwe mujja oba bali babagoba oba baaki tebaali BNRM baali bakibiina kiri so baleke ebyomunju byabwe bireke olunaku luyinza okukya nga beeterezezza so bannayuganda mwena gye muli mbakubiriza nti akalulu akaddako nga bwe mwakasuula luli era mugezeeko okulaba nti ate ku mulundi guno mukasuula ate nga mukakuuma nnyo kuba bano abasajja okusinziira mukulu Medi nga bwe mpulira bwe boogera ate ku mulundi guno akalulu bayinza okukalaba obulala naye ate ku mulundi guno mukulu wange ndi wano ku CBS nkugamba nti bw'oba ogenda kwesimba weomanyi we twawangula ng'oliwo NRM teekayo ntono katukomewo kasoke nebaze abakulu abali mu studio abo ani ono sebo lwaki oya sebo nebaze omusajja Salimu Kiseko namuoyako nnyo emawogolo eyo ng'aguluba n'abaNRM banne ate nga yalinganga ate asomesa abaNRM so mwami Kiseka nkwebaza ate ne bempulidde byokoledde simanyi komansimbi wanga omuntu ateeka tafaali ku byenjigiriza ate awo kiba kikulu nnyo nkwebaza byokoledde komansimbi nosi naye n'oyo omwami owa ne Tofa Sekasi ne mwami Salimu lwaki oyanga mumaliriza gwe mulito olaba essanyu nga Ghana pulezidenti aliko ali wabbali musanyufu muzibu obopozisoni obukulembeze yabuwangudde akyokuyokoda yakalonda ng'essanyu liri mu Ghana nga bafuna pulezidenti omupya kubagamba nti nno Nuupu tisobola kufuga awo nno olimba mwami Kiseka kubanga okulonda okuwedde lwaki oyanga kimanyi namwe mukimanyi ndi Nuupu yakuwangula ndoba tiyakwanyize pobweni kono kudi yabawangula mukimanyi bulungi yabawangula nebisi yali bawanguddeko so nze maiza ngamba ndi tukize tugaane obuzibu ekyo kyomere kizo kyabuza Medi akubuuza nakugamba obuzibu bwa ki lubaki yana ofuga abantu byakaana ani bakwagala mwami Medi kyozo nkiddamu kyobuuziza obuzibu bwa Uganda eno omuntu omu kutufuga kasikazi bwagambye kutufuga paka bwalifa ekiika ziri nnyo ezibakola essaawa 3 halo ebuliba
Nkulamusiza kunye mukadde wange. Nkulamusiza ssebo. Ono mwoyo gwa ggwanga Seremba Jime. Ndi wanuufu omukulembeze wange Ekyagulanyi Sentamu. Mukulu Salimu Kufeesa nkulamusizaako nnyo. Bukoma Nsimbi mpulidde ennyonnyalo yonnyonnyodde obuyambi bw'otaddeyo oba okulaba nti abantu bagezaako okwejja mu mbeera embi. Mugambye Bukoma Nsimbi muli abantu abasibula emmwanyi. Kirungi nnyo era 100% mwebali. Nnyo naye bangamba oli mulimi. Kyembuza Mukulu Salimu Kufeesa. Tukabe nange etteeka ly'emmwanyi lyajja okwagala okunafuya abalimi. W'abalimi bw'ogenze ng'obayitamu obayongerezzaako bakubiriza kukola batya. Abamu baagala emmwanyi bawulira nga beetamiddwa okwagala okubaggyako ebyabwe. Sebo gwe omulimu ogw'okugula awundi gukoze ogw'okulwanira abantu nti bongere okulima emmwanyi abasajja tebajja kugitwala. Tweyanziza mwoyo gwa ggwanga. Halo Ahmad. Webale kuweereza ssebo. Kale muno weeruweero. Ssenyondo Robert Muvakoki. Agamba ki Muvakoki? Sirina mutawaana gwonna. Galawo. Mbadde mpuliriza wano Mukulu Salimu Kisekka. SK. Naye nga mpulira nzomanyi ndi spiritual awakened. Kyekyo. Nga muwulira munze naye kyayogera takikakasa. Mukulu Salimu. Kyayogera takikakasa. Takikakasa. Omanyi omuntu buli w'omulaba ng'ayogeza maanyi aba ayina message gy'asindika nti mwampulidde. Biruze ez'amafuta zeeyongere atimbe batimbako Museveni paka lasti ku namba zaabwe ne baziggyako ne bateekako Museveni paka lasti asobole okuyita ku basirikale biruze ziyitemu. Endi kyamazima naye akimanyi nti amazima gennyini Pulezidenti Museveni omuntu yenna bw'akaddwa aba takyayina kyayongera kaboere jajjaawo abakadde batte. Nkubuulira kino Medi kijja kuvako ki ne bw'abeeranga jjajjaawo ng'awezezza emyaka 8 akuteekera bwereere ku pressure nga takyalina kyayongera ku bulamu wabula okunyunyunta obubwo ate gwe omuto obeereyo n'ogugumuka. Museveni kati budget emugendako nnene nnyo olw'emyaka. Obadde oteesa otya ssebo? N'olwekyo Mwami Salimu Kisekka ng'eggwanga toyagala likyuke nkubuulira oyagala biruzizo zeeyongere naye nawe tuli ku mulimu. Halo ssebo. Kale munange. Amanya Haji Makolo Kavuma. Makolo agamba ki? Mwe tuli tutunga ndo. Oli mashariki oli magharibi? Eyo bya security yange. Ani oyo atakubira? Why? Antu beggwanga lino bazi. Galawo momoli bunaze. Anzigalewo. Sokera ddala. Njagala munywanyi wange agambye agenda katika mu Sausi. Sekasi Christophe. Sekasi. Wali Haji Hassan Lukalidde. Wendowooza nga naye wa National Unity Platform sikulowooza wabula wa NUP. Wendowooza nti abadde tannatambula bubi. Olowooza tekitunafuya okubanga waliwo omuntu candidate ali mu kifo ekyo nga waffe ng'ate atambudde bulungi okwagala omusikambula wadde naluli yavuganyizibwa n'awununula constituency mu mikono gy'NRM. Gw'olowooza bw'ojja ng'oliwo NUP tekimunafuya. Ekisembayo njagala okubuuza Mwami Salimu Kisekka agambye nti Bobi Wine bw'awangula Uganda ngifuluma kati ffe tugamba 2026 tumuleeta mu kalulu akawangule kuba tujja mu protest vote akawangule bw'anaaba alangiriddwa gwe ogenda kukola otyalowooza okwesimba ku bwemupi senga kijja ne kiba ng'owangudde nga ogamba ate Bobi Wine tajja kuwangula olwo ogenda kukola otya? Muganda wange Makolo Kavuma olw'obudde ntinyinza butasobola kuddamu naye kikakasa kye kino nti mulimu ekintu ky'obetinga ng'olabako abantu n'agamba nti Museveni bwe buzibu lwa wano singa ne Katonda kati bamukubako akalulu okuva tuzaalibwa Katonda yali mu ggulu tetuwulirangayo gamba nti mukyuseemu ensi eriite ensi nnungi. Ssebo mukulu Medi akantwala akadakiika katini nnyo nsibule bannakatikamu n'ababadde ku CBS FM mwenna nga mutuwuliriza nsibula mbaga nti omulamwa mugubeereko era entebe tujja gireeta. Ssaabasajja Kabaka awale.